era abantu akera ku makya naga Mwami Lugonvu mulimu ki omuli ssente ekyo kibuuzo kya bujiga mulimu ki oguli nsobola kukola mulimu ki omuva ssente buli mulimu gulimu ssente ate buli mulimu gusala ogukutta otya kolingiyo kubanga oli bw'atandika okubuuza nti Ruth wayingira otya media osobola nga tebyali byangu oli alaba Ruth owakati ow'emyaka gino 5 6 7 naye irabira ka Ruth kali akali nga kakayingira nga tebakasasula nga katambuza na bigere ne weerabira nti waliwo abamaze emyaka 10-15 mu media naddala gye tulimu kati nga tamanyi kye bayita musaala nabo balowoozeeko kitegeeza ki nti gwe kennyini keera ku makya weebuze nti kikyosobola okukola era kikyoyagala okukola so si kyabalala kye bakoze ne bajjamu ssente ekyo kyebuuza otya gwe kennyini noonya amaanyi go we gali kino tewagwamu kigwe wakiri era singa wagwamu kigwe wandibaddemu emyaka 2-3 n'ofuluma kubanga otuuka akaseera nga si kikyo n'otendewalirwa oba embeera neekulemerera noga nti kirabika tekyali kyange mujjukira omulembe gwa radio nyingi nga zitandika naddala nja kwogera ku ssuubi ey'omukulu Masembe bwe yali etandika ekimu ku bintu bye basooka okukola kwali kukwata bayimbi abamu obajjukira ne bafuuka ba presenters mwali Martin Omugenzi thank you mulala yali baali nno bangi abayimbi Orlando oba naye yali Orlando I think ne bagenda okupresentinga mu kusooka abantu balinga excited okuwulira nga Kusasira yali ku muzindalo but it wasn't her calling si kye yali atondeddwa okuba y'ensonga lwaki yakivaamu mangu era abantu bangi bajja kujja bagambe nti amawulire temuli ki temuli ssente kati oyo ye yajja ng'amaze kulaba Lugonvu ng'amaze kulaba Ruth abali obulungi n'alowooza nti bw'ogayingira obulamu nga bukola ki nga bukyuka ekintu ky'owulira nga kyogenda okubeera ky'olina okubeera ky'olina okutambulizaamu obulamu kituuka akaseera nga ne bw'oba tofunye ssente ogenda okulaba nga kyekola kyokka ogwo bayita omukwano ku kintu ng'ekyo ky'olina okuba otandika n'okukivuga ng'okivuga wekka nga tebakusika busisi Ruth bw'okeera ku makya olinaga nti amatooke mulimu ssente kubanga olabye neighbor abadde atunda amatooke na becoming successful nawe ng'ogamba nti kangayingire emmotoka bw'ejja okwengerera mu Lwera ojja kunenyonyo yagamba nti amatooke mulimu ki mulimu ssente naye nga olw'okuba ekikunenyesa agambye ekyo kubanga gwe Ruth yeesookedde ddala emmotoka esaanyeewo weebuuza kati nzizeeko ki bye bambalira bifu n'obusente bwe nali ntaddemu bwonna bwafiiramu n'oyo gwe weegomba azimbye emmatooke yakengeza emmotoka 4 mu Lwera zizze zengera tewali kintu kyogenda kutambuliramu nga ekiri awo kyokumuse ani akusesa kakati kino kibakusisa obusisi n'obuuza nti kyensobola okukola buli lwonaatomera nga nti bantomeza buli lwonaatomera nga nti bantomeza kubanga teweemanyi kasooke tugende mu kuwummulako tulina omwami Frederick Lugonvu tutunuulidde gwani kukulisayo mu kuwummulako ziweze 3 akawukana ku ssaawa 3 tulina omwami Lugonvu era nga tutunuulidde engeri gy'oyinza okwezuula gwani olozekawo ne weebuuza yo omuntu wakubuuza nti gwani kyekibuuzo okiddamu oti kizibu naye tukkirize Ruth nti Mukama ono bwe yali atonda buli omu yamuwe wali amaanyi ge naye obunafu bwa byonna n'enkyukakyuka y'obulamu bwo biri mu kuzuula amaanyi go gali luddawa bw'onaalemu okuzuula ewali amaanyi go n'onoonya Lugonvu we yajja amaanyi agamufuula kyali olwotomera bw'okira ku makya ga naye mwami Lugonvu wakikola otya bwe nakikola si bw'ogenda kikola gwe kennyini weebuuza ogenda kikola otya ekitanda kyensulako sinze nakibajja entebe eziri mu nnyumba yange sinze nazibajja emmotoka gyenvuga sinze njikanika abo abaakola ebyawe wali amaanyi gaabwe tolina kusooka kubeera Ruth obeere wankizo bw'onaayagala okubeera Ruth ogenda gwa mwakirabanga nnyo mu media ng'abaana abamu bwajja ayagala kukola nga Ruth ayagala kwogera nga Ruth ayagala kwemola nga Ruth
ebiseera ebisinga Ruth ne bwabanga ali waggulu eri era baga nti mukwano si gwe Ruth twagala gwe kati abasinga bwatunuulira abali beyeegomba ayagala kutambulira mu layini yaabwe agegenyooli naye Ruth tewali naye bwe nkubuuza nti okikola oti atomanyi bw'okikola kubanga Mukama yakikuwa twakinanga mu theatre nga nkyazanya emizanyo ng'omwana olumugamba okulinnya ku stage ng'azanya Ruth n'amumalayo n'omuga nti zannya gwe nga teyeesobola Mariam nga ffe yatutandika nga omukyala Mariam Ndagire ng'akuteeka ku stage n'akuwa character naye nga takuggyaamu yiyo ng'ayongereza ku Ruth ngala nti Ruth akaaba mangu n'akuyuka era akuwa wali okaabe okwatibwa mangu ekisa takuwa wala ne kyoli kubanga aba azudde kyoli amaanyi go we gali kati bw'okeera ku makya gwe tunuulira n'abayimbi olinakeera ku makya naga nti nze okuyimba Chameleone oyo omulaba era nze ekimu I'm sorry to say this naye abamu abakuba zi live band mu bifo mu zi hotels ku mbalama z'ennyanja osanga akana nga bwe katandika okuyimba Juliana oga nti Juliana wono n'okabuuza weebale kuyimba oyimba bulungi ng'olina talanta nti weebale kusiima oyinayo ku nnyimba z'ompuliremu nga talina zize amaanyi agatadde ku Juliana ye n'ateezuula tolifuuka Juliana olitambulira mu bulamu obw'okugegenya lifetime kati y'embeera gye tulimu abantu betusinga betulina bali mu kugegenya gambling gundi ayiseewo kakati baŋŋaye nti Saudi Arabia yewali ssente bw'onaaba nga tuli wazifunira Saudi Arabia tojja zifuna baŋŋambye bw'ogenda America obulamu nga bukyuka bw'obeera mu America obulamu bukyuka naye omusajja ajja kubuuza nti ku akeedi 50 ezisinga mu Kampala mpaaka eyankuba kyeyo mweri nga teriimu kitegeeza nti gwe bweweezuula awolaba abasinga balaba obunafu gwe bw'ozuula nga wewali amaanyi gojja gakozesa otuuka mu byalo gye twakulira eriyo abagagga baayo kituufu nga tekyabeetaagisa kumala kujja Kampala okufuna ssente ze balina nga bamutuma n'ekyalo nga ye wakyalo era ng'ateekamu ebigambo tusibye naye ng'avuga kawundo UBM n'agiteekamu ebijambiye emabega ng'alina ne kanta ng'alina emwanyi akeera ku makya n'azinoga n'aswala n'azeekubisiza n'omusanga mu ambiyansi e Masaka ng'awuuta twengetwe nga gwe ebirowoozo byakulowooza nti bw'ojja e Kampala kubanga Muzaffaru bwe mwakulanga bwe yagiye e Kampala yagira ku bigere yadda ne bajaji bokisa ne saati y'ebikuubo empya ng'ekyaliko n'akalambe ka sayizi 37 kati gwe n'olowooza nti buli agenda e Kampala aba successful never gwe kennyini tuula wansi olwaleero teweegomba muntu yenna era nze waduga nti ye motivational speaker I'm not njagala nyeera amaanyi gange gali wantu wamu omuntu okusooka ye kennyini okukkiriza nti yalina obuvunaanyizibwa bw'okukyusa obulamu bwe ate abantu kye bazibuwalira sikeera ku makyo gaye nti mwami Lugonvu nange njagala kunyamba nkyusa obulamu tagenda kuyamba kubanga gwoyagala akuyamba okukyusa obulamu Lugonvu ali mu kugoba bitaatuule bw'oddukire kale bw'abanga ono agoba bitaatuule kangende wa bitaatuule okutuuka ewa bitaatuule agoba Miss Kigundu kati bwengende wa Miss obulamu buwedde ogenda okutuukayo ng'agoba Dangote wabula kangende wa Dangote kakati obulamu bwentuuka ewa Dangote omusajja alina ssente ezirisa Uganda emyaka 5 nti kangende wa Dangote okutuuka ewa Dangote ali mu kuloota Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk onaabeera ogoba bagagga era nze abantu bangi bagamba mbwe ne mmala nsinkana omugagga oyo mba mmaze nedda kola ekintu kimu omugagga gweyagala okusinkana tajja kuwa budde kusinkana kubanga temulina kibagatta osubula matooke gw'oliko ali mu kugoba ku zaakeedi ayinza okumpa ku magezi yasubula ku matooke yagasubulako naye bakwata ssente nga nsuubudde ensolo zizanyisa ntya olina meka kale zali badde 6 naye ninawo kati 4 emitwalo 4 kati emitwalo 4 g'olina ye breakfast ye wanje ana g'olina gw'oyagala okubalirako si matono naye gw'ogakuba ku ye teziriiwo tulina abantu kati oli ajja kuwulira nti breakfast y'omusajja mitwalo 4 okuyita okwejalabya nze bwe nali naakafuna akalimu ku metro gye nasookere wa Captain Babu nga waliwo abaakeeranga okulya
ekyenkya nga bali 13 kyankya eminwe 3 nemba tunuuliranga bekyalabya ekyemisana ne batumya emmere ne baleeta omuwala n'ayambusa waggulu baddafini abo balamula bahasifa namuli bani omuwala n'ayambusa emmere waggulu nembuza emmere yameka nti ya 15 nabuza eki nembala akasanvu nembala 5 bwe zaweranga 12 ogenda okulaba nga balese ekikopo ky'obuugi omutwalo ne gugwa tekuli chapati nga kwekirya nti omutwalo ne gugwa nabalanga omutwalo ogwo nga bwe ngugatta omusala gwange gwenfuna tegugatta na daily expenditure daily expenditure bwenzigatta nenga nti Nsasanya West tezigatta mu bwongo bwange nawuliranga era nalabanga abantu abo nga bejalabya nembuze naye kati lwaki oyonoona ngosobola n'okulya emmere esatu era n'okkuta tekwali kwejalabya kwali ki level yange bweti bwe yali ebiraba era omuntu obulamu bwe nga bwakuvuga spasio bw'anaakusanga ng'ovuga Range Rover amafuta ng'okavuga jaga nti oyonoona gula akamotoka kanywa empola yenfunayo kakati bwokera ku makya gw'okwata enkaaga yo gidduse ewa Miss Kiggundu akuwa amagezi ku butya bw'ogenda okutambuza zizaale oba omusekeredde tebigatta ebirooto by'essiwe biri ebirooto by'essiwe biri kitegeeza nti buli muntu gwe weegomba alina ebizibu bye era abantu bangi baddukira nnyumba naga nti kangende wagundi anyamba mpe ku capital ngende wagundi anyambe ne bwanfunirayo akakadde kamulema okufuna gw'oyagala okuggyako akakadde ali ku projekiti ya buwumbi anti bagamba bw'otula n'abagagga emboozi eyo n'ogiwulira erina ng'egyezimba obwongo tebajja kuwa mukisa batuulamu ge mazima tebajja kuwa mukisa batuulamu kyolina okukola kiri kimu sooka okkirize nti n'abo beweegomba ebitundu 99 ku buli 100 baaliko nga ggwe naye mu biseera ebyabagagga abaaliwo bano si gye baddukira era tebaafuna mukisa nze kati ani yali amanyi nti Lugomvu nsobola okutula ne Ruth Kalibala no oli munnamawulire lindako ekyo kitono nnyo bameka boosisinkanye buli munnamawulire otuula naye ani yali amanyi nti Lugomvu asobola okukeera ku makya najja ku NTV saakeera ku makya nenzija nega nti nange munyambe munkyazeeko status ye ejja kuleeta mu bantu abo bw'olabanga abantu abo tobafiitinga tobamaakinga tonnatuuka olina kukola bukozi obafaanane era obenkane so tokolima era bino byogamba n'ozungira mu ofiisi z'abasajja noga nti abasajja beematira ogenda mu bunyumiza mboozi ki ng'oli mu sandaka ya mutwalo omusajja ali munda gwali naye mu mboozi gy'oyagala okusazaamu bali mu kwebuza nti kakati bano abasajja naye balimba tosobola kuŋŋamba akazimbe ako nti kabuwumbi 5 wakimukatubuwe 4 obuwumbi yemboozi yaabwe nga nokalingizaako tokalabanko nga desikako emboozi akaki akawumbi anti goze mu mboozi ate kakati nkugambye n'obukadde 10 tobumanyi nange n'obukadde 10 tobumanyi kati tukomokeera ku makyo ogenda mu bantu okwabuza nti owange wakikola otya anseriemu bwe nakikola si bwogenda okukikola kubanga Sidoli Lupaleria gye yajja ssente Bitatule si gye yazijja mwami Bitatule gye yajja ssente mwami Kirumira si gye yazijja mwami Kirumira gye yajja ssente mwami Hamis Kiggundu si gye yazijja abo bonna baatuuka ku level ne batuuka nga balina ekibagatta bonna balina ebizimbe kituufu sooka ofuneyo akeedi mu Kampala ojja kutuula nabo naye bw'okeera ku makya naga nange njagala mbafaanane kati bwe nsanga omusajja oyo mulaba nsooka ne mugamba nampayo obukadde ng'ebi Ruth nkubuulire olaba wooli awo muzira kisanajja ekisawo ne kigwa n'akuwa obuwumbi 5 bufa olaba kubanga tomanyi kyogenda kuzaako tezinnatuuka era bangi tubalabye wano ba Sileya n'afuna omukisa muzze mubalaba n'afuna ssente nga mpitirivu temubavuma nti musiru nze nenfuna ezo lwaki simala kukola kino omwavu oba ne pulani ey'okuzissa mu nkola kituufu lwaki simusooka nenkola kino nandisoose nenkola bwe nti nandisoose nengula wano nandisoose nengula linda lwonaazifuna ojja bikola pulaninge bulungi naye abaana bano ekibasumbuwa ssente zibagwako nga si nkole kati nga ne bwasokolako akakadde alaba zikyaliwo agenda okukkiriza nti ziweddewo oba nti ziggwawo ng'ekisawo kikalidde nga tekikyasobola kugula munyonyo naye jjukira abadde apangisa munyonyo afaanane bali
kitegeeza ki gwe kennyini tuula gw'olina ansa yo tewali alina ansa yo wezuule naye okwezuula kulimu ebika buli omu alina nezuula yiye buli omu alina nezuula ye Ruth bye wayitamu si byempiseemu kituufu naye katulina ekitugatta nti Ruth ayogera ku bukadde 10 nange nembwogera tebukyakutiisa waliwo omukwano gwange yaŋŋamba twali mu banka emu omukyala yali ajjayo 7 ye nga tuli mu layini mpanvu tugize tuwaganyiza omukyala ajjayo 7 ye ne bagimuwa n'asooka akwata 10 nga bwalizinga okitegedde akwata mutwalo neziwere 10 n'azizingamu akapapula omwana kyava mutatuwa bwe banaamuwa obukadde 10 tebaggala ebbanka tebaggala ebbanka oba okitegeera kati obulamu bwe tubaamu ebiseera ebisinga gwe kennyini ne bwogamba nti njagala kubeera nga gundi mukolerere toyina kusooka kumusinkana tajja kuwa kadde kumusinkana tajja kuwa mboozi kati Ruth amanyi bwe wakikola okutuuka wano tewali amanyi bwe yakikola nze nzikiriza mu byonna nti keranga ku makyosabe nze sirina lwenfuluma nnyumba nga sisabye keranga ku makyosabe Mukama akuluŋŋamye bwe wandiise Lugonvu atakkiririza mu Katonda yandize ne pamphlet n'ebitabo 10 buli kyomubuuza n'abikula kiri ku peegi 10-15 saba Katonda akuluŋŋamye togenda kumanya buli kyokola gye kiva buli kyokola nga byonna biganye saba Mukama akulage ewali ekkubo lye ery'obuwanguzi bati ate wano waliwo bagamba nti Lugonvu yampa amagezi nampa amagezi ngeri gye ngolakola magezi ki era bangi bagamba nti mwami Lugonvu ntera okuwuliriza okyusiza obulamu bwange nali neetuddeko amagezi genkusookera ddala okuwa nti ekigenda okuyamba okubeera omuwanguzi kwe kukkiriza nti obuwanguzi olina butambula weka nga independent. You have to be independent. With or without them you can't survive. Bw'otuuka akaseera nga nti gundi waatali sibeerawo owedde. Amagezi genja okuwa ge gag'okugamba nti tuula ozuule ki ky'osobola okukola. Tolowooza nti buli mugagga ali Kampala. Obukadde bw'obutaano tobuzunziza mu Kampala tebukyalina mu kifo busasula renti wa mwezi. Nti njagala kakati era bangi babyogera nnyo njagala nze gola kakati anti omanyi njagala nga newembeera mbeerawo nga mukyengera nga nsobola okuvawo nenzija n'enkola. Bw'obanga amaanyi go n'obusobozi bwo tebuyina toli mu nnyumba ya bukadde 5 kudda waggulu Kampala si wuwo. Kyengera asobola okuba nga yewuwo nabbi nga asobola okuba nga yewuwo naye olw'okuba nti buli muntu yakikwatanga kikwate nti obugagga buli mu Kampala n'agoberera abaze mu Kampala si buli ava mu Kampala nti avaamu akaaba ng'emboozi z'owulira mu takisi leero biganye ze bannange simanyi nakumanya ze bannange byaganye waliwo afulumanga mu bbuutu eri y'ekisawo akoze obukadde 5 mu lunaku lumu yezuula. Tokoma kuzuula maanyi go we gali zuula n'amaanyi go we galina okukolera. Nze Lugonvu mpite kwali Jazira bangobe mwezi amaanyi gange gali wano nze sibuukira tombalira ddiiru Lugonvu njagala kukusomeramu nze ekikola nedda kijja kukukolera tekijja kunkolera wadde togezaako wadde tombalira kubanga nze nzikiriza nti amaanyi go we gali n'olugendo lusilwe olugendo lwange. Bwe kibanga Uganda kiganyegezaako Amerika naye tolowooza nti buli ali mu Amerika ali bulungi. Baganda baffe gye bali bamaze emyaka 10-15 mugamba takomawo nga nti lwana ddala yakudda na kisawo ng'asitula kalina mu lunaku lumu ekitamukomyawo byagaana yeebuuza nkomawo nti nzizeyo ntya abaana tubayina buli mwaka akomawo ogenda okulaba kudda naga mwami Lugonvu jangu tulabe ogende kakati wano sooka ompimiremu nga mukkirira paka eri wansi akumuti guli naye abikola buli mwaka olwaguze ettaka yiika 10 olwimukolera ye oyo bimukoledde omulala ye bwe yalowooza nti bwere mu Amerika agenda gaggawala n'agendayo akaaba buli omu alowooza nti bw'ogenda e Saudi Arabia obulamu nga buwedde olutuukayo oli mukulaajana nze simanyi na kye bankola otandika kugamba ewaka bankolimira bannange ab'eŋŋanda bazibu mu bulamu ky'oba osooka okugyamu eddogo gye liri naye osobola okutuuka nga gwe kennyini gwe weeroga obwongo bwo bwe buyingizamu bali mu kunnemesa bandoga otuuka akaseera
nga gwe kenyini weeroga nga buli ekigaana otandikaga nti walabika gundi yandiko oluusi ffe eddogo lyaffe ng'olemereddwa okuzuula layini entuufu gy'olina okutambuliramu otandise okuwambagatana kigambo kuwambagatana kiwulikika bubi naye kituufu baŋambye engoye zifuna bw'osuubula engoye zifuna kakatolaba oyo twali tukola naye wano nayingira ekiduuka ky'engoye naye kakyommanyi ne bw'omugamba okudda kwentivi tajja kudda geziyingire ojja ziwulira buli lunaku waliwo edduuka eriggala waliwo edduuka eriggulwa amaduuka gaaba agaggala beba abawondera Kampala afuna abaabuukira kubanga gundi waafunidde tuula ku makya weebuze nti amaanyi gange gali luddawa Ruth omwezi afuna obukadde 10 ogezesa bugezesa ngezeseza naye obufuna naye Ruth talina lusuku mbadde nkuwulira ku makya saluni yakozeeko eri Kansanga oyo yeezuula oyo omukyala gwe abadde kasuku akubuuza nti akakaviri bakayita you get me yeezuula era ojja mumusanga ng'avuga kawundo y'ebitama olinga amulabi yavuga okitegedde kati gwe bulengera Jennifer n'oleeta obuwumbatuutu n'ogulawo saaluuni kyenkana n'okuliraana ye ekansanga wakola okimanyi nti abantu abagulawo woteeri abasinga akeera ku makya nagadi okimanyi tutuuka wali n'osaba emmere n'emala essaawa 2 namba nga tetuuka layini nange kanteeke wali ejja kudiba buli lunaku woteeri ziggala ne zi restaurant oyo yeezuula we wali kolingi ye oluusi ne lwebisala tomanya naye n'akavalinga we wali amaanyi ge waliwo n'omuntu okuzuula kisoboka nali simanyi nti nnyimba gundi eyanzuula era wamala kugeegenya n'akuwulira kituufu wamala kugeegenya nzenja kantu kano kali mu gundi n'akuwulira kituzzayo ku kiri nti oyinza obutafuna mukisa muntu okukuzuula mu kyosobola kati abo abazuuliddwa batono nga bagetinze exposed kwabo abalina okubazuula obwo tuba tugenze mu byamagero nze nali simanyi nti nsamba omupiira naye bwe nalinnya mu kisaawe nali ngusamba nti nali boloboy naye era wamala genda ku kisaawe layini neekuvuga Ruth tewali agenda kukuzuula Ruth tewali alina maanyigo amaanyigo gwagalina tewali agenda kuyamba kufuuka kyoli waliwo omukyala yajja naga mwami Lugonvu mbadde nkola nga bitambula bulungi naye ka bizinesi kankazikiddemu njagala onnyamba mpola obukadde 10 bwokka nteekemu kubanga oba kasitoma mbayina naye kati ka kapito kazikidde byakyankalanyemuko ekyakyankalanyiza ekyo nga sinnakuwola sooka ozuula ekyakyankalanyiza ziri omanyi lwaki zo zaaweddewo ate nkwongera endala okimanyi nti abantu tebawola ba bizinesi njagala ekintu kimu oŋŋaye nti bwana Lugonvu nyina edduuka lyange lino liraba nti abantu bajja naye jjukira kapito nyina mutono ntawuka buli mwezi ate neŋŋenda e China okunona obuviiri ekyo si kyenjagala mbadde njagala nga nsobola okuleeta konteina naye sevinga ka transport si kusooka kunyumiza mboozi za biri byaganye empanyongeremu nazo zife era tewali muntu ali kuwola ssente ng'otandika bizinesi era bw'olaba nga omunaga nti kankuwe otandika olinziriza oziise ssente zo lwaki tumanyi oba inaakola omaze kulengera oli ng'atunda akatogo ogenda okulaba layini yonna abantu batula ne balya naawe n'okasaawo okimanyi nti ku zitoni nyiri ezo zolaba buli lunaku waliwo avaawo ng'akaaba nze mpitanyo ekyengeraawo waliwo omukazi ali kyengulu oba kyekidda oba mu ekyengeraawo asiika mamba naye emmotoka zipaakinga eno n'olaba omusajja nga walubuto n'abayimiriza asala agenda kugula mamba kati waliwo abaamuteekako ebisefuliya olya nnyoka ku nnyanga eweddewo onaalya emmamba ya Jennifer ssaawa 3 genda ogigule awo Jennifer atandise okuloga naye bano abateekawo ebisefuliya ne bagezza n'agatulutulu nti oli asala kati n'asala gunene munnange ediba paka 7 ng'ekyaliwo wabuukira mu bulamu kyoba osaba Mukama oba ng'oli mukkiriza nti nsaba Mukama nnyamba ndage ekkubo lye nnyina okukwata nze
ndi mukkiriza era nzikiriza nti wali alina maanyi ge nga takulembeza Katonda. Mukama musaba akulage kubo, mulya mmere tagenda kukulaga kubo. Kubanga byengenda okulaga by'emisembu embikunyumiza nawe ogenda bibuukira ate bigaane. Nze nzuuka omulimu gwange gwasookedera ku radio yali Super FM. Nagenda nga ndi mu production. Bwe ntuukayo wali nengenda mu ofiisi ya Mwami Ssematimba Peter. Nenkonkana mga Mwami Ssematimba nsobola okukola ku mpewo. Okiwulira? Yes. Kwa nali nzannya. Nenga nsobola okukola ku mpewo. Natunula bwati. Manyi Mwami Ssematimba nga kutadda mu mmunye n'owulira ng'ekuyitamu. Aga lwaki olowooza osobola okukola ku mpewo. Naye awa nsobola okwogera n'omukyala kubanga mmanyi omukyala kyayagala andi nsuubira omukyala bwe njogera asobola okumpulira. Nkwagadde. In fact gwe Namatimba ngenda kussa ku mpewo. Okitegedde? Nali ngenze okimugamba nga mmanyi ajja kumpa time. Enkera nanteeka ku mpewo nenyingira nga nze Namatimba era okuva olwo nentandika okubeera nga ndi ku radio naye ate ng'emabega kanga eddoboozi lya Kalibaata lisobola kukola ku mpewo. No, kankubuulire. Kati olwokwaza nali nkiwulira since that day. Omu ku basajja tubadde ne programs naye ne bwe tunaakola tutya political shows tetulikola show era tewali presenter erimba nti w'amaanyi nga tonnamenyawo omusajja Mulindwa Muwonge. Kituufu. Mulindwa Muwonge yagambanga bugamye ngale ku radio naga nti ku Lwokusatu luno nja kuyitako ekinoni awo mbabuuzeeko eddakiika nga 2 ngenda waffe Kalangaalo kuva ku makya nga balinda Mulindwa Muwonge. Naye nga agenda ogenda ku mpewo yali agasomye amawulire. Ate yagasoma oguloboozi gwe okitegeera? Yes. Ku lwaleero tunuulira abasajja nga kati wano tuli mu media tunuulira abasajja nga Sozi Kaddu Mukasa. Yes. Omumanyi? Yabeeranga ku radio nga ba honorable Kasiba nti bajja ne basooka balungamya abantu najja ku ssaawa z'abanga ndowooza oba 8 abayiseewo n'atuula naga nti ensi neesooka esaanikira eti n'atuula mu ntebe omuzindalo ne bagumusembereza. Yali avuga kaali ka kibina n'atuuza wali fayiro n'atunuulira ebibaddewo mu wiiki naga ensinga esirize mambo bado. Ensi neesaanikira. Mbaniriza nze Sozi Kaddu Mukasa tutandikira we twakomye kakati ebyo bw'okeera ku makya n'ogamba nange njagala kuba ngo yajja kutomera ye calling ye ano gye mu ddoboozi lyennyini. Tobawulira nti nange nsobola okukola ngoyo n'ogegenya n'eddoboozi kozesa eriryo. Ekikulu tekiri mu ddoboozi lyo tekiri mu ki abayimbi abalungi omu ku bayimbi abalina ekiroboozi kyo kamiliyoni naye ate yasinga oba ontegeera yezuula. Ekikulu mu byonna tekiri kikula kyo kyali mu kiri. Mpulira nsobola okwogera n'omukyala. Mpulira nsobola okwogera n'omukyala. Ekikulu tekitandikira oba tekikoma kukola bukozi ku radio. Kyeyali akunoonyamu nti lwaki owulira nti osobola okukola ku radio nti nange ebyo byakola nsobola obikola kakati bwe nkusaba naye ngisoboleyo ate bwe nkussa walinga gundi ate awo nawo mpulira nsobolawo. Nedda gwe ki kyosobola. Bwe nkeera ku makya nenjogera omukyala ampulira. Osobola okwogera essaawa 2 ensinga tekuwulira naye nga kwoli. Baleka soka tugere mu kuwumulako. Gwe n'olowooza nti nno ensi yonna ekuwulira naye nga gwabadde weewuliriza. Tebinyuma. Eddakiika ebulayo nnyazo okukola essaawa 5 tugenda kuba tukoma n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tutunuulidde gwani weezuula otya.
Kwaniriza musawa ffe eyokubiri esaawa zirinya zennyini ez'okumakya nkwebaza okuba nga okyekumidde ku Spark TV wamu ne NTV, YouTube ne Facebook mwebale kubanga mugoberera Tina Lukonvu tugezaako okulaba engeri gy'oyinza okwezuula mukwano gwange oli eyo yagadde nnyo okumanya ky'oli naye okyali confused nsuubira tunamala programu eno Lukonvu ajja kuba kutereezezza ng'era weezudde tikati kino kyolina okukola bangi bali mu mirimu sinze nnyina obatereeza azin ng'omubuulidde bajja kwetereeza obwongo bwe ne bumujjukiza osanga omusawo nga mukambwe era mu butuufu ng'olaba nti yasoma obusawo naye nga si yeye si musawo. Omanyi lwaki? Nedda. Yatuula ng'ali ku senior 6. In fact nze ekimu ku bintu bye sikkiririzaamu kwe kuleeta abo abasajja abajjira mu busuuti najja ne babakuŋŋaanya senior 4 senior 6 babayita ba career guidance bagenda bawa career guidance atandika okubuulira ofunye mmeka ofuna 15 nti kyosobola okukola genda osoma obusomesa economics obadde omukola otya genda osoma ebya banka wakola PCB math nti ojja kusobola okubeera engineer. Baganda baffe muleke kujooga nsi naawe olina bingi ebikyakulemye. Nze sibuulira muntu kyakkola era ge mazima bwembuuza nti nkole kisikimanyi njagala gwotuule era enjiri yange eri ku kimu tandika okwekkiririzaamu gwe kennyini tandika okutuuka bubuze nti kikyensobola okukola. Kati abo abantu ajja Ruth osobola okubanga tewakolanga language tewakola history naye nojja nobeera present asinga obulungi when it's your calling. Era ne education system ye Uganda nfu ebitagambika tosobola kuŋŋamba nti koosi y'omwana ogisalawo okusinziira ku performance ye yagenza okukola ebigezo nga mulwadde ani yagamba nti ayisa obulungi history ne language agenda kukola ku radio. Yensonga lwaki buli kimu eyakola obulungi Napoleon Bonaparte, King Louis the 16th, Marie Antoinette oyo ajja kuba mulungi mu byafaayo ne yagamba Mukama tatunuulira buyigirize bwo ate kati gano ge mazima. I'm not discouraging bazadde kuweerera kuba nange ndi muzadde naye buvunaanyizibwa bwo omuzadde okusookera ddala okutunuulira omwana w'oyo olowooza kikyasobola okubeera ye kennyini muwulirize mwana wange oyagala kubeera ki. Kati bali bogambye nti nga musawo n'okubusoma yabusoma naye nga mukambwe yasooka n'atula ne baga nti bw'osoma obusawo bulimu ssente omulimu gw'obusawo mulungi. Nze kankubuulire waliwo abasawo ng'akoze obusawo emyaka 3 ng'akyapangisa obusomesa bw'ovuma ng'oli yali musomo. Lawrence Mulindwa yali muki? Musomesa. He was a teacher. Gwolowooza nti yakulembera mu mwaka gwabwe gwe bafulumiramu amusinga obugagga. You get me? Kakati kino bwe bunafu bwe tulina n'okutandika okulooza nti omulimu bwe guti mulimu ssente guno temuli ssente. Tewali mulimu gutalimu ssente tewali mulimu gulimu ssente. Gwe bw'onaawuliriza ekirooto kyo omupiira temuli ssente tolaba gundi wuyo awe yagusamba wonna naayitimuka tuli mu kumusondera. Tunuulira ba Ande Mwesigwa tunuulira ku Bamasa gendako ewa musajja waffe ali mu South Africa Onyango. Kati ng'ovuma nti omupiira temuli ssente batunuulire. Kati ate gwe bw'obuubuuka nti omupiira gulimu ssente n'otunuulira Ande Mwesigwa Onyango ne gunoga nti omupiira gulimu ssente tunuulira ne ku bano be bali mu kusondera. Life teri balanced. Tobuubuuka kubanga gundi ali bulungi waliyo akoze omulimu gwe gumu naye ng'ali bubi. So mubiramu n'omukisa. Omukisa mukulu nnyo ye Katonda gwe nagambye naye omukisa gutambula weezudde. Tokeera ku makya noga nti Ruth gwe nomala n'omulimu ku NTV oba omaze gwokimanyi tunulira Kasuku yajja wano ng'alibisaati ng'akola eri mugundi mu red paper nga ina tatekirikika naye kakyo kimanyi nti avuga benzi waliyo abakyabuukira boda olwo yandukira okuyimba kwayo kalayo noyimirira oti gwe osiringa out konsendeka tonkubyambo eyo si ye wange. Kati byonna bitukomyawo tewali field erimu ssente tewali field etalimu ssente. Buli field erimu ebizibu ate buli field erimu ebirungi. Gwe kennyini kwebuuza bw'oneezuula nga owoogwa obulamu bugenda kutambulira nga siwe bakubalidde kubanga oli buli lwakubalira nti awo walungi tosuubirayo negative otunuulira birungi byokka positive side yokka positive side yokka positive side yokka bebo bawulira nti
bantomeza bambalira n'ogenda South Africa ngenda okutuukayo nga waliyo basangoma nga ntomera butomezi niwe wali wabali South Africa abakoze sente zaabwe. So kyogamba nti kasita weezuula ate n'obanga n'ekyowezudde olina omukwano bwe weezula kiri automatic nti oba n'omukwano okukola ekyo. Kiba automatic nti oba n'omukwano kikola naye nga tonnakizuula era bw'onaakizuula nga woogwa obulamu bujja kwanguyira. Obulamu bujja kwanguyira buli lw'onaayingiranga mu field yonna ng'otunuulidde enkya bwe nzifuna kubanga gundi yaguze emmotoka nga naawe otunuulidde emmotoka bw'onaamala emyaka 5 nga togiguza ogenda kuguvaamu tukulengere ng'oli mu matooke okitegeera.